tukwaniriza ku programu yaffe ekibozibozi olunaku olwaleero amanya gange nze Teacher Kawuki tusinzira mu kibuga Kampala makati ku bitundu byakyo ebbalibbali ekibuga town gye bayita ey'Ebwayise Bwayise akuze kuva lwe balukola bulungi ndozo bitalo biraba jamu takyakwata mu edda nga abantu batyanga Bwayise ngogamba Bwayise omuntu nga era kira traffic jam ensonga endese mu kitundu kino nako bayiro tekala kubanga njogerako kuli abavubuka omuvubuka w'omulembe guno ddala nga byenfuna bw'obiraba yali badde akoma kuzaala abaana bameka kyenjagala ekintu ekyo tudiscussingeko tulabe kuba ebyetaagisa by'omwana biba bingi once ofunyisiza omukyala olubuto banga ofunye olubuto gw'omuwala kuba kuspendinga paka ku myaka 18 oba 19 sina kindi ku myaka 2 ng'ospendingira ku muntu oyo omu wetesite kyenkanaki ebyenfuna bino betulimu ngaffe abavubuka b'omulembe guno bituyamba tebituyamba ye programu yaffe eyo geno kuba otambulirako olwaleero ndi ne Sakka ntumwa ku kamera soko gye nkubuuzeeko ebikajjo wano yankuweeyo nkusatandikire ku gwoli otya muganda wange emirimu gigenda gitya nogiri awo gigenda bulungi naye obuzibu bwaffe bwe tusanga ngaffe abatembeeyi sekanso namwe ababikajje batwaliramu nakati era wondabira wano ndi mukumaguka wedda batugobagoba obayira obalabira odduka misinde ziduka misinde naye mulimu era n'abaleeya babanga abagiza okugula naye nga nabo batuyisa bubi kameka bitano naye namwe muyinza oteekamu ensigo nawe embeera ogimanyi naawe ensigo z'omuzijja ensigo muzigula layisi tugula bikajjo jasi nekigwa mbugu n'ensigo n'ozitwalirako ndi mu kwogera ku mbeera y'omuvubuka ow'omulembe guno omuvubuka ku sayizi zaffe oba ku myaka gyaffe oba ku byenfuna nga bwera mu ggwanga yali badde akoma kuzaala abaana nga bameka ati ngaffe abapangisa kyetagisa abaana naye bandibadde ng'abaana bana ng'oli muzigo abaana bana muzigo beyalikomyeko kubanga kati naawe ng'omanyi kabaya kati ewona essaawa zino tukolera lenti liko okwatako ka lenti golina bameka nyina abaana bange 3 kyalina 3 mbulayo omu naye ate obuzibu bwennyinamu kesisi yagenda nenkwatamu awo naye nagenze sangawo ng'ate abange sibalaba ona kakati sibalabangako abakazi bo mukazi wange n'omwana wasanze badduse nabaddeyo omwezi gumu nga kesisi yansiba mukusiba omwezi gumu wagenza okudda famire ng'egenze nga famire sigirabangako ewaabwe baŋŋamba tebagirabangako simanyi weeri yafumbirwa walala simanyi sijja n'abaana 3 bonna yadduka n'omwana omu abamu nabatwala owa muzeeyi yadduka n'omwana wali omaze naye ebbanga ki tubadde tumaze mu emyaka 4 mu bufumbo bwaffe wagendako ewaabwe omanyiiyo ewaabwe mmanyiiyo bo bakumanyi nabo bammanyi bagamba ki wajali nga bamukwese bennyini bakugamba tasobola kubanga amuyina n'akaaba kitegera landiroodi yatugamba ki landiroodi agamba nawe taddanga mumulabako abatuuze bonna wano mbabuuzizaako banga tebamulabangako ati simanyi kikajjo kyammeka kya 5 kansasula ebikajjo wali mukowodde wano ku TV n'omugamba gy'oli yonna jangu nfunye omukisa okukowoola mukowoole mukazi wange njogera amannya mama Mavini yonna gy'oli madde nkusaba mukwano byonna ebyaliwo nsonyiwe akomewo mu maka gange tutambuze obulamu obupya wasobyaki edda kati nga womanyi munaye naffe muzeeyi waffe baali bamusibyeko naye ate obuzibu buba buzze kikyetagisa nti obuzibu buzze ate gwe edduka kitegera sigalawo kubanga tewali ayita kizibu oba teyalina akasente kakozesa akasente kaaliwo nga kasobola omumalizako yaliwo 3 nga kisobola okubeerabeerawo n'alyako era n'abatuuze nga basobola omuyambako kale neyanziza mugana gwe erinnya bakuyitaani Katumba Tone kale Katumba Tone webale nnyo webalire ddala naye Katumba naye annimbyemu waliwo emitwalo 3 omusajja agireeko omwezi mulamba baali batuufu ne bamusiba owange ndi mukubuuza bannayuganda omuvubuka w'omulembe guno yali badde akoma ku baana bameka okuzaala kusinziira ku byenfuna nga bw'obiraba ku byenfuna alina okuzaala abaana nga alina emyaka 18 alina kuzaala abaana 18 alina okuzaala nga alina emyaka 18 omuvubuka yali badde akoma ku baana bameka okuzaala kusinziira ku byenfuna nga bw'obiraba abaana 4 olina bameka 5 okyayongerako bamala bamala webale nnyo balire ddala kati eyongereyo tubuuzeeko ku bantu abalala abatambulira
mu kitundu muno yankubuuzeeko bigenda bitya ndi bulungi ekitundu kigamba ki kibe bwayise mulungi bwayise mwokolera oba otambulamu ngaffe mwenkolera emirimu gyange ebyenfuna bwayise biri bitya ebyenfuna biri awo 50-50 basinga kutambulira mu ki basinga kutambulira mu bikomando nga bw'omanya nti eno sayidi erimu olugetogeto muko bikomando bibakolera nnyo nyumba ziri mu ssente mmeka ezitandikirwako ezipangisibwa oba eza bizinesi ezipangisibwa okusiga nnyo manyi za bizinesi kwanza esipangisa za business iri mu meka ku main road bali mu miliyoni emu agana amaduuka gano go miliyoni go fesinzemu sewo ya ate ebbalibbali anti era zigenda bika eyo ebbalibbali beera mu mitwalo nga 2.3 eso tegeze byenfuna si bibi wabo society bwe bange erimu emitwalo 2.3 ne miliyoni abantu kasente baba bakalina exactly okusinziira ku byenfuna nga bw'obiraba mu ggwanga omuvubuka w'omulembe guno yali badde akoma ku baana bameka okuzaala okuzaalako kisinzira kale omuntu inkamu yo bwebeera naye nga kale abaana bandibadde baana katonda abakuwadde omukisa ne babeera babiri balenzi babiri bawala ali kiba kirungi nnyo ekyo nze ku saidi yange sofa kati nabamalayo sisuubira kati Ssewanonda Henry bwayise Henry neyanyiza Ssewanonda webale nnyo bali ddala kati oyongereyo tubuuze omuntu omulala sigenda kubuuza tofunya tonyiga tokyusa face sigenda kunyega kankuleke nange entambula byange katubuuzeeko ku bantu abalala abatukolera mu kibuga kino ekyebwayise naye tusanze oli mukulya kankuleke omala okulya bane mwena muli mukulya nze musawo za kyamisana kambuuze kuona atali mukulya kubanga mwenna muli mukulya gye balekose emirimu gitambula gitya amanya gange bampita kawuki tica ndi mukozi wa Bukedde TV tutambula muno nga tubuuzabuuza ku bantu ku nsonga ezimu olwaleero nzize kwogera ku nsonga z'abavubuka okusinziira ku muggwanga mu byenfuna nga bw'obiraba omuvubuka yalizadde abaana bameka yalikomye ku baana bameka omuvubuka nze ku lwange nina endowooza nti omuvubuka yandizadde okusinziira enfuna ye nga bweri kubanga ffenna tetufuna kyekimu muvubuka nze ku lwange nandirowoozeza yandizadde abaana bana okusinziira kubanga yennyingiza esobola okukompeyalingibwa ku nfuna entono n'enfulumya nti omuntu okuteekawo obuvunaanyizibwa osinziira ku nfulumya na nnyingiza gy'oyingiza n'olaba ddala kyennyingiza kinaasobola okumentaininga abantu bange bennina oba tekiisobole kati ffe ate abavubuka abasinga obungi tuli bamufuna mpola nti kiba tekyetaaga kukuliyetingawo obuvunaanyizibwa bungi businga ennyingizaayo nti weekanga ng'ebiseera ebimu abaana babalemeredde okulabirira naye nga yandikyagadde naye olw'okuba ennyingiza ntono neyeekanga ng'enfulumya nnyingi yes kati nze nandirowoozeza nti omuvubuka yandizadde okusinziira ku nnyingiza gy'ayingiza n'enfulumya ye bampita Sendwell Dennis Denicom video neyanziza Denicom video mwebale nnyo mwebale ddala bandabire banno bagambe tubaagala nnyo ubaagalira nnyo ddala musiraamu jangu otolere ku bantu salaamu jangu otolere ku ggwanga salaamu kamabulizo wali wenkolera jangu oyakadde kuntwala gy'okolera okolera wa mwe muli wano ekintu mwakiwanvu kati empuuta mugiseka mu VIP katonda wange ngondeesa amaddu kati ekifo ky'empuuta kiba kyammeka kiba kya 15 engege tutunda engege ennene emitwalo 2 Arafati sokumulage ku ngege tutunda emitwalo 2 awo kati empuuta tekyalinda budde kuwungeera kutunda ku makubo tutandika saawa 4 eri fresh tugitunda okutandika saawa 4 paka saawa 5 ez'ekiro ndi mukwogera ku nsonga z'abavubuka omuvubuka ow'omulembe guno okusinziira ku byenfuna nga obera mu ggwanga yalizadde koma ku baana bameka nze ku lwange ng'omusajja omusiraamu kyendowooza nti omuntu ekisooka nga tannazaala yalibadde tanyooma mulimo n'oba nga olina diguli
nga time eriwe yakuweereza kati wano sooka n'oweerezawo guli ne kukusangayo naye ebizibu tulina mu bavubuka oluusi abavudde mu famire ennene taata wayinza okuba nga yali successful naye gwe si gwe abadde successful baleke okunyooma omulimo guno omutono we gujja okutwala ku munene then oba ogenda otandika famire oluusi allah abakkiriza nga olina kyoteeseteesewo n'okubeera hard working n'okuba nga olina amazima kubanga mu mulimu guno kyekyobugagga ekisooka mazima yonna gye bakozeseza bw'onooba n'amazima obugagga ojja kuba obuwangudde n'okumanya status gy'odyamu ndi singa oba osobola okuweerera omwana mu ssomero lya mitwalo 2 togamba olw'okuba mukulu wange aweerera mu lya 4 twala mu lya 2 lyosobola allah bw'anaakutuusayo ng'otwalayo. Tujja kudda ndiye kumpuuta nja kudda nkuwagireko inshallah allahumma amin katuberekereze tugende ewalala mbuuzeeko ku bantu abalala gyebaleko nyirimu ompadde feesi entiisa nga nkugamba okubuuza obadde okambwadde mukatini mbadde nkambwadde emirimu gitambula gitya mirimu bwe gityo naye nga bwogera mwana gya musana omuntu eyasigala ebusunju oyinza munyonyola otya ku kyebayita bwayise omuntu eyasigala ebusunju kyebayita bwayise bwayise yakyuka mu si oli bwayise owali edda gwe balabanga naye kati bwayise yakyukamu takyali mu mazzi amazzi mwegali naye matono obubbi nawo bugenze bukendera obwamalaaya bamalaaya bo bangi abakazi n'abasajja bakazi be bamalaaya n'abasajja sebo babeera nedda sebo abakazi be tulina wanene bwayise ng'omusajja gwomanyi nga buli kanaku afuna omuntu oyo simumanyi naye ate abakazi bo manyi ne siteegi zaabwe basangibwa mu Kimumbaasa Kimumbaasa ali side awo mabega wa bwayise awo ku mwala ova ku derita waliwo kaderita awo naye mmanji waako kaderita kali awo ku kyennabweru awo okwata ku kyennabweru mafuta naye waliwo ekikubo ekikyama munda n'oyingira munda eyo yerimu bamalaaya mu Kimumbaasa. Tugenda kukwata musajja wange tugendeyo. Ensonga nno gye ndiko olwaleero ndi ku nsonga y'abavubuka. Omuvubuka yalikomye ku baana bameka okuzaala okusinziira ku byenfuna bino nga bw'obiraba mu ggwanga. Omuvubuka omutuufu akuba nti embeera y'ebyenfuna nga bwe mbiraba mu ggwanga naye omuvubuka omutuufu yandibadde azaala abaana 5 naye embeera mbi kati etusobozesa kuzaala abaana 3 naye nga kituufu kyandibadde abaana 5. Senga embeera ebadde ne bwebanga mbi nga bwe tugira bennaku zino bwenyiganyiga beetaaga 3. Wakafunako bame ku 3 nakafunako 2 mbulayo nsigale nze bampita Lukwago Medi Lukwago Muhammad musajja ow'enkimu omusiraamu webale nnyo balire ddala katweyongereyo Lukubana Lukwago.